atendezebwa gulumizibwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangaala mbasindikira ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byammwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omonda wepo ne abweru Katonda atudde monda munzalamusa Katonda atudde monda mummwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule mu ggulu kaawe eyongeyo n'obulamu bwo bubikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu batunaakwera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva mu kakiiko akasengendeeza obwa ddungu akamanyikiddwa nga Dactorian Council mu Lunyanyembe nsaba tukole ekikoowe ekya bulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru Mukama ate ng'ofulumya ekizikiza oba okutamanya era Mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuvu omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolera ggulu edda ekikolo kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegeere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu okutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwe n'abasomera bawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa tusisinkana mu bbanga eryo erituddemu okukkaanya nga newankubadde obulamu bw'abaana b'abantu bukyukakyuka era nga ebiseera ebisinga mulaba nga ebintu bibayitirirako okusinga bwe mubisuubira abagalwa enkolagana gye muyina wakati w'abantu oba n'ebintu byonna bye mutambula nabyo mu lugendo lwammwe tebiyawukana wamu n'ensi yammwe abagalwa byonna bye mukolagana nabyo kuyingiwala kw'ekyo ekibatuddemu era y'endabirwamu eyo eyita mu mmwe n'ewangibwa mu buliwo era nga ge gamayengo agayambala ennyama oba agayambala ekintu ekirabirwako abagalwa muzze musomesebwa nti enkolagana gye muyina ezimbibwa buzimbibwa era ne mukola kyonna ekisoboka okulaba nga enywezebwa ne mutema n'empenda ey'okulaba nga teggwaawo naye nga mu byaddala enkolagana eyo ogizuukusa buzuukusa n'ogizuula era ne mutandika okubeera nga mutegeera nti enkolagana gye muyina eriŋŋanga mazzi enkolagana eno eyeeyongera okubeera nga yeeyabuluzibwa eri ensi yo ng'eyitira mu kittavu eky'ensi ye ey'omunda ng'ofuna okutegeera n'okumanya ku kikoowe ekyo ky'ossa empuliraazo n'engeri ebintu we bitambula mundaayo kitegeera kino kiba kitegeeza nti tokyali muntu oyo amalirizibwa mu bintu ebyawabweru ku ebyo by'osisinkana wabweru w'osobole okubeera ng'ojjudde omwagalwa buli kiseera obeera ojjudde abaagalwa gezaako okulaba nga olaba amayengo go nga gakyuka kasita okomawo eri ggwe era kino kitandika okubeera nga kikuwa obwerufu mu bbanga eryo ebigambo byo bitandika okubeera nga byangungu era n'ebikolwa byo bitandika okubeera nga buli kiseera biri bumu wamu n'obutukuvu obukutuddemu weppo n'okubeera kwokwo mu bulamu bwo ne kubeera nga buli kiseera kuddizibwa bujja
otandika okubeera endabirwamu y'amazima ago buli kadde. Si amazima agasuubirwa, si amazima agateeberezebwa, naye amazima amalamu agatudde mu ndaayo mukadde ako. Ekyo kye kireeta okukkaanya okw'obutonzi wakati w'enkolaganayo n'ekitonde ekirala kyonna. Abaagalwa, buli w'otambuza obulamu bwo oyinza okuwuliriza ejjengo eriyimusibwa mu ndaazo, nga muno mwe muli empulizo zo n'entunnunsi ku ebyo by'osisinkana mu lugendo. Bino byonna kubeera kukoowoolebwa, okubeera nga weesemberera eri ggwe kennyini. Buli w'okkiriza ekikkoowa ekyo era n'okiwuliriza nga kiri mu mubiri gwo, nga tonnaba kubeera ng'oddamu ekintu kyonna, otonda ebbanga ery'endabirwamu ey'enjawulo okubeera ng'egattaganya wamu n'ekyo ky'ogenda okubeera ng'owanga wabweru. Kitegeera? So mbuli mbeera yonna mukadde ako ogitonda, naye toyongezaayo buyongeza ng'osinziira ku ebyo byozze owanga emabega. Abaagalwa, kiba kitegeeza nti wabeerawo okuddizibwa mu bwetengeredde okusenneekerevu. Okwo buli kiseera okukuleetera okubeera nga ofuna n'okuwa. Otandika okufuna empulira ey'ebikolwa byo nga bijjuvu era n'oluŋŋamizibwa okusobola okubeera nga ofuna ekyo ky'obadde osuubira. Mu bujjuvu bwo owa empulira ey'ekitangaala n'oyingiwala mu ngeri eyitaliimu kusika muguwa. Era kitegeeza nti tewabeerawo kintu kyonna kibeera kikussa wansi. Kitegeera? Abaagalwa, buli w'ofuna okutegeera n'okumanya mu ngeri gye muwaanyisaganyaamu amayengo mu ngeri ey'obutonzi, owa kubanga omanya nti kye kikula kyo ekyannamaddala ekikukola, era nabo abalala ne basobola okubeera nga bafuna eddembe lyerimu. Era nga kati we twogerera mutandise okubeera nga muyiga okwawula wakati w'empulizo z'okusalawo n'okutya. Bangi mu kakunizo kammwe ak'emabega mwakolanga ekintu kyonna ekisoboka okusobola okubeera nga mukuuma enkolagana n'omuntu omulala yenna. Naye kati mutandise okubeera nga muzuula nti obwetengeredde buno obw'enkolagana yammwe butandikira mu nda yammwe kennyini. Era nga mu bbanga eryo okusalawo okwo kwe kufuuka endabirwamu y'ekyo ky'oli bumu wamu nakyo, si kubeera nga okikwenyakwenya kibeere bumu nakyo ng'okozesa ensi eyawabweru. Kino kye kitondawo enkolagana eriŋŋanga ekikkoowa ekyo ky'ossa, n'otandika okubeera nga weeyubula mu nkolagana mu kifo ky'okubeera nga weetekako akazito. Kitegeera? Kiba kitegeeza nti wabeerawo ebbanga ery'okusembera, ebbanga ery'obwannamunigina, era nga wakati w'abantu abo ababiri batandika okubeera nga bawanirirwa ejjengo lyerimu ery'okubeera nga bessaamu ekitiibwa. Kitegeera? Abaagalwa, buli w'obeera n'obumalirivu okubeera ng'oyingira n'obeera endabirwamu y'ekyo ekikutuddemu, tekibeera kyangu kubeera nga wabeerawo enteteeganya yonna eva wabweru. Era otandika okubeera ng'otegeera nti buli kintu kyonna ekiva wabweru kibeera mmanduzi ey'obubaka ebeera etudde mu nsi yo. Obubaka obwo ebbanga eryo eriba lituddemu liba lyetaaga olirabe, olitegeere, lisobole okubeera nga likkakanyizibwa. Osisinkane ebirungo by'obyo kennyini, otegeere nti ekyo ky'olaba wabweru ndabirwamu y'ekyo ekiri mu ndaayo
awo w'otandika okuteekawo enkyukakyuka mu ekyo ky'oyagala okubeera ng'oteekawo. Kitegeera? Omwagalwa, buli w'oteekawo embeera ey'okuwuliriza ekyo ekyetaagisa okubeera nga kiwonyezebwa, otandika okufuna entegeera ey'obuziba. Kitegeera? Era otandika okuwa ekitiibwa buli kyonna ekibeera kizze n'omanya nti kikuyigiriza osobole okubeera nga weewa ekitiibwa mu nkolagana y'ekyo ekikutuddemu. Era ofuuka endabirwamu y'ebyo bye weetaaga mu bwerufu n'okkiriza amazima go okusobola okubeera nga galabibwa era ne weggulirawo eri ebirala nabyo bisobole okubeera nga biyingira eri obulamu bwo. Kino kiteekawo okukkaanya wakati w'abalala b'oba osisinkana mu bujjuvu era n'olugendo lwo ne lutandika okubeera nga lubeerawo enjawukana w'abo b'otakkaanya nabo. Kitegeera? Kino kiba kitegeeza nti wakati wammwe ababiri oba w'ebitonde ebibiri wabeerawo okukkaanya. Kwagala si kye kintu kye mu exchange oba kye muwaanyisiganya wamu n'abalala, naye kye kintu kye mujjukira. Abaagalwa, kye kintu ekikabalwa ne kifukirirwa era ne kiyinjiwala. Buli w'okakkanira mu ntegeera eno otandika okugattaganya ebbanga kwagala waagabanirwa we weebonga naye era n'obeera endabirwamu ya kwagala oyo. Kiba kitegeeza nti ebintu byonna ebibeera bikutaddeko akazito bitandika okunaabuuka era ne kikuyamba okusobola okubeera ng'osigala mu kadde akaakaakati. Omwagalwa, buli w'otambulira mu ntegeera eno otandika okufuna enkyukakyuka mu ndaba yo ey'enkolagana ey'ebyo ebikutuddemu. Kitegeera? N'otandika okubeera nga owanga n'okutonda ensi yo ey'omu maaso ng'otegeera nti buli kintu kyonna kitandikira munda yo era nga yeggwe entandika ya buli kintu. Okutegeera n'okumanyako kutandika okubeera nga kudda mu mazima g'akadde kaakaakati era mu bbanga eryo w'ofuna obwerufu era n'enkolagana eyannamaddala, kubanga mu bbanga eryo mwe muba mutudde obulamu oba gwe muyita bulamu. Era buli w'otandika okubeera nga buli kiseera weekumira mu bbanga lya kaakati, ebintu bitandika okubeera nga biwangibwa mu ngeri ey'obutonzi, kubanga obeera bumu wamu n'ekyo ky'oba oyagala okubeera ng'owanga buli luta lw'okuwanga lw'obeera owanga mu lugendo lwo. Tukwaniriza eri amazima gano nga geeyongera okubeera nga geeyanjuluza eri obulamu bwo. Omwagalwa, kkiriza osobole okubeera nga osemberera ensi yo ogiwulirize era obeere endabirwamu y'ebyo ebikutuddemu mu ngeri eyannamaddala. Mu kukola ekyo ofuuka omusingi ogw'enkolagana eyo ekugattaganya wamu n'abalala ng'osinziira munda yo. Kitegeera? Era n'abalala mu bbanga eryo ne basobola okubeera nga bejjukira. Abaagalwa, kiba kitegeeza nti enkolagana yammwe n'abalala etandika okubeera nga yeeyubula. Abaagalwa, buli kiseera tuli wamu nammwe okusobola okubeera nga tubayamba okujjukira nti ebintu tebiri nga we mubiraba, naye buli kiseera ebintu bikyuka eri ekikula kyammwe. Tubaweereza okwagala kwaffe, yefe akakiiko akaseŋŋendo ez'obwaddungu mu ggulu eryokutaano. Atenderezebwa gulumizibwe okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abanga obuwangwa obuwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akuume.